Kyekiri atabaala ne yasigadde kakimutaayiza oba kimunaayiza whatever it is kupijja the news akakole omulungi omwagalwa mpuliriza bwenti nkuhalirizaako mu dakiika eno yennyini ate nga ngamba nti okola kyamaanya nyonyiddwako nga te ogyekumireko gye bali gyonalusizaako engalo halinakulwayo kansubire nti oli mmaliradi sana yes wentandikidde mwanattu nga gavumenti ya Uganda evuddeyo bwetyo negenda maaso okubanga ate ewandiika ekiwandiiko nga wano ewakanya ensala y'omusango Congo gwegenda maaso okubanga ate egiwawabira mu kkooti y'ensi yonna yes jjukira nti musango gwo kkooti y'ensi yonna yavuddeyo negenda maaso okubanga ate esingisa Uganda omusango negitegeeza nti erina okubanga esasula oba eriwa gavumenti ya Congo n'obukadde bw'ensembe 355 bebazi balina okubanga ate basasula nsimbi mpitirivu ddala gwefufuna bufunyi kaliculetayo manya nti wenjogere essaawa eno eddoola Uganda yaka eri ku 3.4 n'obutuntundu obugwamu awo obalebalemu olabe obukadde bwa dola 325 zivaamu mmeka eze Uganda omanye ebbanja eritutuddeko munange gavumenti ya Uganda tekomye awoka egenze mu maaso okubanga ate munange ebategeeza nti balina okubannyonnyola wawe basinzidde okubanga ate munange babalagira okuliwa obutitimbi bw'ensembe obwenkanako awo mukadde ke kamu ne bagenda maaso okubanga ate bategeeza nti mukola ebikolobero ebyo Uganda teyaliyo yokka so basinzira ku kyokubanga bagisingisa omusango guno nti kino tekiba kyabwenkanya ebyo no byebiri eside eyo naye nga tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe y'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza yamazeemu dda omusubi jjukira nti omukulu ono abadde nga yeetala mu kkooti ya Buganda Road ng'asaba munnange akazito ke bamuteekako kamukendezebweko bakamugibweko okwali okumutegeeza nga bw'atalina kukozesa mutimbagano bw'atalina kuvaayo nannyonnyola biki bye yali ayitamu bw'atalina kubanga ate akozesa paasipoota ye era ng'eyo y'omulamuzi yali yagenda dda maaso okubanga ate agikola ki agikwata kakati nno Kakwenza olwamaze okubanga ate afuna akaaganya n'afuluma eggwanga lyettu Uganda era nga bategeezeza nti yayitiddeeyo Rwanda eyo bw'atyo omukulu yagenze maaso okubanga ate adduka ku mutimbagano n'awandiika lukulana y'ebigambo naye nga mwanattu bw'obinnyonnyoka bekambwe ebizibu ebigambo bya Kakwenza byabadde bwe biti kano ko kakugenda mpola okusobola okubanga ate tukannyonnyoka buno bwe bubaka bw'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza eri omulamuzi wa Buganda Road Court yawandiise agamba nti to the bespectacled pig-headed magistrate at Buganda Road Dr. Douglas Singiza, since you value my passport more than you do to my life and non-derogable rights, you have ashamed the profession because you chose to proliferate persecution against me. You are a disgrace. Now put my passport in the dock and try it. I won't face you again. Dear Bamlika of Museveni and Muhoozi, you are enabler of the outlawlessness. Tuchagenda maso. Pursuant to the Human Rights Act, you had the discretion to observe my rights and discharge me other than whittling down my plea of torture. Clearly, these crooks have made me a pariah in the country I call my home, and I will not capitulate to their offers, in brackets, appointments and material wealth. A magistrate whose head or mouth doesn't spew justice deserves to be called a fool. Bwatyo bwe yakigadde. Yes, okulira mu katono omukrono yawandiise ng'agamba nti gw'omwambazi w'obugali maaso alina omutwe gw'emberege ngamba gwe munnamateeka wa Buganda Road Douglas Singiza. Engeri gye kiri nti ovaluinga passport yange n'okusinga obulamu bwange n'okumenya amateeka. Kyolina okumanya nti munange oswazizza omulimu gwo gwe n'osalawo okubanga ate ogenda mu maaso okwongeza okutulugunya abantu oba okuntulugunya. Amazima ddala kiri nti weetyobodde oba weemazeeko ekitiibwa saawa eno ogenda mu maaso obeere ng'ate osimba paasipooti yange mu kaguli ogisoyesoye ebibuuzo kubanga amazima gali nti nze togenda kuddamu kunkubako kya mulubaale. Ngamba gwe Kireebeesi wa Museveni ne Muhoozi gwe asalawo okubanga ate munange amateeka togatuukiriza wabula omenya mamenye. Ngamba gwe atalina
mateeka ga buntu. Walina information yonna eyali esobola okuba nga ate eraga nti nina okubeera n'eddembe lyange ng'omuntu, era wali osobola okuyimirira bw'otyo n'onta n'onzijjako agasangosango. Naye kye wakola kwe kugenda mu maaso n'obeera ng'ate ofutyanka okusaba kwange eri okutulugunyizibwa kwange. Wansi awo n'amaliriza nga agamba nti bano abamenyi b'amateeka bagenze mu maaso okuba nga ate munange banzijjako emirembe gyange mu nsi yange nze gye mpita ewaka. Oba okitegeera. Era bw'atyo n'awandiika ng'agamba nti sijja kukkiriza bu ofa bwammwe obwo bwe mwali mugenda mu maaso okuba nga ate mumpa okugeza nga bu appointments n'ebyobugagga ebirala nze ebyo sibikola Kakwenza waabwe. N'amaliriza ng'agamba nti omulamuzi akozesa omutwe gwe oba omumwa gwe n'atafulumya mazima muntu gagwana kubanga ate afuna oyo abeera musiru akyasingiddeyo ddala. Kansubire nti ngezezaako baganda bange naye olusoga si lwangu. Abo nno bongedde okuba nga ate beesusa era nga Muhoozi ye yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate ayita omukulu Kakwenza akalenzi ng'agamba nti akalenzi Kakwenza keboogerako ekisookera ddala nze sikamanyi sikakubanga nako bagamba nakakuba sikamanyi nkawulira bidde na ku media soogerangako nako sikasanganga nako wadde okasisinkana nako naye mpulira mbw ate bukaliwaani kaliwa Kagame naye njogeddeko ne Kagame n'agamba nti ye naye tannaba kubanga akola ki akalabako mbufunze. Muhoozi alinga agamba nti takerangako ku makya n'atulugunya oba n'adumirako okutulugunyizibwa kwa Kakwenza so nga ate Kakwenza ekyamusibya ky'ekyokubanga munange yakera ku makya n'ayita omukulu oyo obesi omuntu eyakula bwatyo nekulira ntyo kyamuvirako kubanga ate asibwa era nga bagamba mbu kubageza bali bagezako kubanga bamugunjula alekera okubanga azanyira ku mukulembeze w'eggwanga omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi wabulanga naye Kakwenza tasirise amwanukudde bwamulabye nga amuyita akalenzi n'agenda mu maaso okubanga amuwandikako bino sigera bisoma mu luzungu wabulanga bikusomera mu Luganda bikuvunira mu Luganda. Awandise n'agamba nti gwe old fashioned dictator Museveni n'oyo mutabani wo n'oyo mutabani we yagejjulukuka kye mulina okumanya mwakutte omuntu omukyamu oba mwakutte ku muntu omukyamu actually agambye nti n'oyo mutabani wo eyagejjulukuka eyeekulakulako waya kye mulina okumanya nti mwakutte ku muntu mukyamu. Mbalayirira oba mbasuubiza nti buno obuyinza bwe mwakyankalanya edda bwonna bugenda kuyiika mbagirawo. Olutalo luno lubadde luwanvu era nga omukyala munnamawulire omu awo agenze maaso okuba nga ate abiyingiramu ng'ayogera ku mbeera eno naye ng'ate naye Muhoozi agenze maaso okuba nga era amusalako. Munnamawulire abiyingiddemu ye mukyala amanyiddwa nga Olivia Komugisha ng'onaakola ku NTV oluvannyuma lwa Muhoozi okuvaayo n'ayita Kakwenza akalenzi kaatalabanga nako ate n'ategeeza nga bw'ayogedde ne Kagame n'amubuuza ku kalenzi mbu Kagame n'amugamba nga naye akalenzi bw'atannakalabako. Omukyala ono yamuwandiikidde n'amugamba nti kyogezaako kola si ku address nga wabula kutulugunya ogamba nti akalenzi ate ogamba you're not concerned si business yo kati lwaki ate obadde olina okugenda mu maaso okutawaanya pulezidenti w'eggwanga eddala ng'ate omubuuza ku kalenzi wa gye kali okitegeera. Muhoozi naye bw'atyo n'agenda mu maaso okuba nga ate amwanukula nti kawala gwe akatini gwe bayita Olivia wandibadde ova ku nsonga zange zino n'ozivirako ddala bwe okitegeera. Bw'atyo n'ayogerako n'agamba ekisookera ddala tolina nakyoli gyendi era lekera awo n'okubanga weegeraageranya ku nnaabakyala wange ow'obulamu bwange amanyiddwa nga Charlotte Kainerugaba mukyala wange. Ebintu byabadde bingi tebiggwayo naye nga nja kutwala mpolampola osobole okuba nga ate okola ki obinnyonnyoka. Twabadde tuli awo siiru ku nsonga y'emu ne zireeta afande Chris Magezi ono ng'agenda maaso okubanga ate agamba nga Kakwenza n'aba NUP bwe bagezaako okubanga baagala okwonoona erinnya lya mukama we okitegeera n'ekitiibwa kye kyakoleredde ebbanga eggwanvu naye n'abagamba nti tebajja kubanga ate kino bakola ki bamalako nakyo. Ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye olulabye tweet eyo amwanukudde n'amutegeeza nti omulimu ogukyasinze okuba ogw'ettabbo
gwe mulimu gw'okugezaako okusangula oba okulongoosa kazambi w'abalala. Bw'atyo n'agamba kiba kirungi nnyo n'olekanga masiki yo ogirese ku nnyindo yo. Bibadde biwanvu abalungi era nga bikyagendera ddala mu maaso. Abantu bakyekalakata naye nze awo nsobodde okuba nga ate nkutuusa ku nsonga ezo nkunyonyoddemu akatonotono. Ngenda kuba nga ate nkutwalako wano mu bulango katono tuwunzike ne topiki ey'olunaku lwaleero esembyeyo oba eggulire erisembayo. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7 2 5 2 4 7 3 plus M7 7 2 5 2 4 7 3 ye DJ Farouk ku Bay ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Ye munasonyiwe mabegakawo ka speed kabadde ka kibogwe oluzungu lwadde lususu obungi naye nga okuddako eside eno tuyina muganda waffe anoonyezebwa ngono yamanyiddwa nga Namusukwe Edith era nga kigambibwa nti ono yagenda mu ggwanga era Saudi Arabia ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwali gwa 3 omwaka gwa 2021 gwe gw'omwaka oguwedde era nga kigambibwa nti omukyalo ono yayitira mu kampuni emanyiddwa nga Alaska esangibwa ekabusu wabula nga bano bagamba nti omukyalo ono lwali okutuuka tebaamuwulizaako wadde wabula ate oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 6 bagezaako okuba nga ate bakubira mukama we yamutwala era nga mukama we bwe bagezaako okuba nga boogerako naye yabategeezanga omuntu oyo bw'atalina ssimu wabula nga n'omukyala naye bwe yagezaako okuba nga teyenyonyolako eri famire ye n'abategeeza nti bambi ebyange bibi sirina ssimu baginzijako tebanzikiriza kubeera nayo ate mukadde ke kamu tebansasula ebbanga lyemmaze wano lyonna sisasulwanga wadde 10 wabula bagezezaako okuba nga ate bakabira abakampuni Alaska ebayambe mwana tunga buki buterere offices nyingi ezikoze ekintu ekifanako bwe kityo naye nga ekyokola kiri kimu kyokka kyakwongera kubalabisa bulabisa gwewe nasobola mwekubira omulanga bakadaama bambi buno obulamu bwaffe tetujja kubanga ate tukola ki tukivunuka singa tuba tetukwatidde wamu bagamba nti nanyini mufu yakola ki yakwata ewawunya wabula nga bannanyini famire eno bagamba nti omwana okuva ne kwolwo tebaddangamu kumuwuliza paka kati omwaka gugenda mulamba tebamanyi kikyaliko tebamanyi oba yafa tebamanyi oba mulamu wabula nga ate abaana bekigambibwa nti yabalekera ssengawe ate nga famire ye ngamba bana abamuzaala bagenda maaso okuba nga ate bapeeka ssenga nga baagala na kumutta bagamba nti ssenga yandibanga yalya ssente zaki z'omwana oba azirya yensonga lwaki tabawa information ekwata kuki ku mwana kwegamba obunkenke buyitirivu ddala naye nga oba gy'oli munange ng'oba contacts zakulako bubuzi kopa enamba yange nze ate mbere nga nkugatta kuki ku famire yo munange kubanga beeralikirivu okuzama naye nga ate nammwe abakampuni bekikwatako mugende maaso okuba nga ate muyamba abantu bambi kuba nammwe obulamu mubulina ate mubwagala nga abalala bwe babakola ki bwe babwagala. Ngenda kulekera waneeno obutambi obw'enjawulo naye nga kyensaba mu byonna ogezeko bwa amatu obunyonyoke omukyalo omu avuddeyo bwa namunigina bw'atyo n'agezaako okuba nga ate annyonnyola ensonga ze ku mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni kwegamba ojja kuba nga ate obiwuliriza obitegeera ate nga era mu kateke kamu ngenda kulekera waneeno ye meeya wa Zambia ekibuga ekimu ye yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate alaga nti abachina abakooye era nga yayimiridde ku magulu ge abiri n'abafuumuula mu bufunze abakulembeze baffe bandibanga basobola okukoppa ne bakopera kwekyo okitegeera embeera olaba ng'esusse yimirira okoleki okola ogwo gwakulonza ngenda kubanga ate mukadeke kamu ndekawo basekadaama nga balina bye bannyonnyola abasuulibwa eyo mu buwarabu ne babeera nga ate tebaweebwa mirimu ate nga munaye bateekamu ensimbi bagenda kuba nga ate bennyonnyolako ate nga mukadeke kamu ne basekadaama bagenda maaso okubanga beerisa nkuli ne bannakadaama mu Dubai eyo nabo ngenda kuba nga ate nkulekera waneeno bwino obeere nga ate munange okola ki obyewulirirako kansaba oyo omutonzi atakumira mpeera girako nkumira kambere nga ate munange njiye ebirala oba nnoonye ebirala bembeera nga ate nkuweerezako mu ssaawa ezidakawo kankusaba obeere bulungi atakumira mpeera nkumire nkwagala nnyo weraba. So you came before the international justice. What is your comment? What do you think about the judgment? It was very sad. Well, I'm sorry I came late I have not yet got to the whole information. But what I know is that Ugandans are very, very sad with what is happening Museveni is doing to our country. Because when Museveni was looting this money, it was not Ugandans. Ugandans are very poor and Museveni is
distributing the countries and sharing the money within his groups. We have no hospital, we have no medicine, we have no schools, we have no roads, but he's taking all Uganda monies and building other countries. We have children dying every day, and the brutally, Museveni is arresting a lot of innocent people. He rigged the election and he's killing every day. We have a silent genocide in Uganda. What I'm so wondering myself is that I'm originally from Rwanda. I grown up in Uganda. We had a genocide of 1994. Europeans, they said they were sorry of what happened to my country. But now they said they would not close their eyes if something like that happened again. But now there's a silent genocide, and we don't understand why Europeans are really closing their eyes. And we are asking France especially to stop funding Museveni because they are not funding for democracy. Museveni is using all this money for violating Ugandans. So please, France, stop funding Museveni. Coming back to the judgment which was delivered today, what are you saying? Are you saying that... This is what I'm saying. I'm sorry I came a bit late. I've not know exactly what is decided, but yeah, we are hoping that they cut the judgment well, because they have to know that we Ugandans, we did not have nothing to do with this money. It was Museveni's plans, and he was the one who got the money. Ugandans has nothing to do with this. So if they are charging Museveni, if they are judging about this judgment, they should judge Museveni and his group particularly, not Ugandans. Nga y'omu kwabo abagamba nti Uganda erimu embeera ennungi ng'asipenize $500,000 n'ajja wano mu America okufuna treatment wano wetuli wano wennyini. Y'ensonga lwaki tuzze wano okulaga obutali bumativu bwaffe ku nsonga lwaki yazze wano yabadde afuna treatment e Uganda. N'olw'ensonga eyo tubasaba mwenna twegattire wamu tuwanyise ekizibu kino. Otakimwanyise abasajja bano batujoza nnyo kimala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubanga basebo ne bannyabo abannayuganda mwenna tukuŋŋaanye wano olw'obulumi bwe tulina mu ggwanga lyaffe Uganda, okulabika nga tubulwayo obujjanjabi, bo ne balwala ne badduka misinde ne bajja mu nsi zino okubajjanjaba. Tukuŋŋaanye nga tukubira abantu bonna omulanga, buli omu kyakutte akikozese tusobole okwegobako ababbi bano, tusobole okulwanyisa agabbi gano agatemu agatulugunya abaana baffe. Bannange muwulirize omulanga. People power, our power. 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 People power. Oranya should go back to Uganda. Oranya should go back to Uganda. Oranya should go back to Uganda. Not seeking treatment here. Seattle Cancer Alliance, stop treating dictators. 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 Oranya must go back. Oranya must go back. Oranya must go back. Oranya must go back. Tuyinza tutya okusharinga gundi eyo links sina Facebook tugiweereza abalala baffe eno oyinza okunsingikira ka link nze nenkasharinga Oranya must go back to Uganda. Nga sina mala wano kati omuntu alina Facebook nga mama asobola because kati ye kati oli alina Facebook asobola kati oli kakwe Facebook yes. Go back to Uganda. You should go back to Uganda. No giving treatment here. No giving treatment here. You should go back to Uganda. You should go back to where there is treatment. He said that the country is okay. Why is he coming here? Why is he coming here? Why is he? They are killing our people. They are killing our children. They are killing our
why we should continue allowing you to operate in the city when you are showing appetite, stopping blacks from doing business in here. Okay? Yeah, Lisa no understand. Lisa English is too small. Yeah. Chair, whoever understand English have taken our council license and we are going to write to you, we are revoking them. No business here, you are closed now. Yeah, no. Because Yes, no. not even Chinaman here. The one you were cutting was where? No, Lisa me brother. No cutting here, brother. Go and cut here at home. You are closed now. Yeah, this no. Yes, already closed. Yeah, already closed. But also if it's closed, what are you doing inside? For me and this family and for this here cooking. Me home no for this cooking. Close. I'm coming back in 1 hour. If I find you, I'll get you arrested for operating illegally because our license we have taken. Because you are discriminating blacks and closing and only attending to Chinese and stopping blacks. You lie that you've closed, but you are doing business here with Chinese. There's no segregation. This license doesn't permit you. And also putting the prices in Chinese, it's illegal. Put in English. If you want, put in Nyanja. This is not Wuhan. Kakati amanya nze Sonko Godfrey ndowooza mumanyi bulungi abali Bamuwadde nayitira wammwe mu shift 8 mu mwezi ogw'e11 mulina ekibaluwa kyemusindika ku social media mbwe ekitulwisizza ku kikampuni kyemwatusindikako wano ekyamahala lwakubanga tetuli immune gye mwogerako mugimanyi oba temugimanyi wano wonna tuliwo abaana abayitirivu ennyo bemusindikawo tewaliwo mwana atalina immune bonna abaana bali immune mulekerawo okulimbalimba abantu olw'okuba mwagala okukola naye nga ffe obulamu bwaffe bubonaabona tulina famire nga nammwe bwe muzirina tusafalinga ekintu kyekimu temuddamu kuleeta baana nga mukimanyi ne be mwaleeta tebannafuna ki tebannabafuna mirimu fata weesonyiwe ebigambo byaffe kuba tolina kyotukolera yadde n'ekimu ekisooka wadduka n'abaana 15 baliriddawa balikodinge obalage ensi wa gye bali wadduka n'abaana abo kati ate oddeeyo oli mu kwogera bingi gwe olw'okubanga oli mu kukola bakuwa omulimu okitegeera bwe tuba yogera mwogere tusaba buyambi mutuyambe Uganda ne tujja ne Saudi Arabia ng'ennaku z'omwezi 13 tulina obuzibu batugalira mu kiyumba tukubibwa buli lunaku olwogera ekikazi kyetukuba bana mutuyambe twagala kola biri nga tuli mu kiyumba nga twebase tetulina mulimu tuleete eno tetukola batukuba tetulina kintu abaana ng'emyezi gigenze tuli bangi abantu tebasobola nakwogera tulina n'abaana abalwadde tulina omulwadde nze ndi mulwadde emmeme yavayo sinaddayo tebanantwala mu ddwaliro amasimu bagatujjako ne bakubye esimu nga bagitwala ogezaako tuyambe tufiira mutuyambe batufunyanjaba buli alwala bamuwa panado nga bagikukuba bukubi nga bamaze nakukuba bwoba ogisabye twagala kutuyamba ababaka ba palamenti ya Uganda maze tugenda kweza myezi 3 kampuni yaffe bagiyita Ebotayiga eriwo kabusu naye wano we tuli mu Riyadi tuli ku kampuni gye bayita Abdal bagambe bataje banayambe Uganda batuzeeyo ffe twagala ku kyemirimu omukazi agamba twamanyira kutuzina uzinyi bajja tuleetera embwa ziba zisula naffe batuleetera embwa kusula naffe ffe bajja tusula na mbwa oba twajja kufuna mirimu
baleeta abaana b'abaana nga tebagenda bawa mirimu ffe batutike batuzzeeyo baterina mirimu gyakola naye kati batuggyako amasimu buli ssaawa naye katulaba twekwese bannange mutuyambe Uganda bannaffe tuli Riyadi wano bayitawo Riyadi nanyini ino kampani mu Riyadi bamuyita Assalamu alaikum warahmatullah. Mugamba mutya baganda bange mwenna abandaba abanfollowinga abasharinga obubaka bwange kayino ka video nkatumye ennaku eri mu bed space g'omuwala yenna asuubira okujja Dubai oba ova mu nsi ki oba ova direct Uganda oba ova Saudi oba ojja luddawa muganda wange ng'ojja Dubai nze kunnyonnyola ki kye bayita bed space era olemeka gwamu ng'otuuse wano e Dubai kuba mazima embeera ya bed space efuuse embeera ya bed space abaana beewasiza mu bed space abaana bafuna sirimu mu bed space abaana bafuna embuto mu bed space ninga olaba akavubuka akamufunisizza olubuto nga olaba akavubuka akamulwazizza olumu n'aba Nigeria olumu n'aba Philippine bano ninga ekimutuusiza ku mbeera eyo mukazi wa talina sente sasula katanda gwe nawe n'omwana omuwala ng'otegeka okuva e Uganda oba ng'otegeka okujja wano e Dubai sooka weetegeka omanye nti sente z'olina zikumala ati sikukubeera ng'osobola okwebezaawo emyezi ng'ebiri muganda ng'ogenda gwa mbufumbo bw'otegekedde wano mu Dubai baana bangi bali embuto mu bed space genda kaweddeyo olabe naliyo ku lw'omukaaga n'empulira ennaku omwana akunnyonnyola byonna n'agamba nze agent eyandeeta yampambako passport yange n'aŋŋamba ojjinziriza ayagala obukadde 3 ate nga sibulina nangoba ne wensula nakakana nzize ku kkubo wano kyolaba neetunda nze nali mpitedde era ne bankwatakwata ne loozo oba nzizizza musango ngendolaba nga nkutte mabega mukazi nimugamba mukwano nkwatidde ki nga Munnayuganda munnange n'aŋŋamba nti oyinamu oyinamu 20 tugende ne mugamba tugende wa nti goli muntu mukulu kyogana kyenkugana tokimanyi ne muze ebbali ne mugamba zino 20 zoyagala ngenda zikuwa bwe naye sigenda ba ku kyenkola naawe nesooka ombulire kiki ekyakuleetera okubeera mu mbeera eno nenga abaana bonna bakaaba kimu bakaaba ba agenti abaana bangi bajja wano ku visit visa agent n'olimba omwana omulimu nga teguliiwo omwana atuuka wano nga wamulyako obusente bwe passport yo gimuwambyeko omwana atuuka n'adaaga talina sente z'akatanda nakakana nga gyagenza opangisa akatanda ate n'omuvubuka akatanda naye asazeewo okumuwasa aye naye olumala omukozesaamu ebbanga liiryo nga naye amufubutula abaana ne bakakkana nga basuze ku union abaana ne bakakkana nga tebalina kyakulya omwana nga kyalina okukozesa kugenda ku street kwetunda naye gwe omuvubuka alidde sente z'oyo omwana omusindikiriza ogenda mu mbeera eyo ebyo ebikolimo ogenda kubiddawa baganda bange twebeereremu kituufu ffenna twagala sente ne tulekerawo okubeera nga abaana abawala tubasuula mu buno obulumi bwe bayitamu abaana bakaabira mu bed space eno bed space kabeera bwe kati akatanda eno ono abeera mu wulu bano baba bafumbo era basula bayimba nnyimba za ggwanga ono omwana asula mu mbeera ki kyemulowooza bannange ebisiraani biri mu bed space baganda bange mwenna abali mu bed space mbasabira Katonda abeere nga abawe ekyokukola mubeere